naye bannange abantu kiki kye mwagala munataka nini nini munataka mkuje mtuambie wano mubaddewo nga wano nga mukuba enduulu simanya Fibi taleeta musajja simanya Fibi biki wolololololo bannange kiki kye mwagala ne mumwagaza ono ne mumwagaza oli omwana avuddeyo abalaza omusajja omutuufu gwayagala mutandise enduulu nini munataka. I'm asking you our neighbors. Simukuje mtuambie ni nini munataka. Pilipili sio yako inakuwashia nini kwa mdomo? Inakuwashia nini? Ni nini munataka? Kwa nini wanawake mko na wivu? Kwa nini wanawake mko na wivu? Hapa tulikuwa hapa tu. Mukasema ne mugamba mbusimanya Fibi tanatuusa kukola ki? Kukola ku TV ebyo ne biyita kati bulijja mulekana simanya tai omusajja simanya yagala bifo simanya yagalani mumwagaza ndowooza abavubuka abasinga obungi abakola eyo ba presenter ba TV kati essaawa zino omwana yavuddeyo naleeta mwana munne laba namuproposinga nakyo kibalumye busimanya waliwo gwempuliddeko awo ng'agamba mbu akasajja tekalina ssente biki pilipili siyo yake nakuwashia nini lwaki mubalagalwa kamulali gwe mutalidde atali wammwe bannange kiki kye mwagala lwaki temwagala muntu abasinga bannayuganda kiki kye mwagala temwagala muntu abasinga temwagala muntu ali bulungi temwagala buli katonda gwayimusa gwe mutunuliza amaaso mwagala omuzza wansi kiki kye mwagala ni nini munataka wanawake mukuje muniambie hapa ni nini munataka mtuambie ndio tujue our neighbors ni nini munataka mtu anaweza kuwa hapa hadi akuwe confused busimanya omuvubuka muto busimanya omuvubuka simanya tannetegeka bannange lwaki tewamuleetedde brother we yeetegese lwaki temwamuleetedde bakitammwe abakulu oba omuvubuka muto kiki kye mwagala ono mubadde mumukubira enduulu Fibi kati ate aleese omusajja nalo lufuuse lutalo kati muguddewo chapter empya kiki kye mwagala bannayuganda bannange ye omuntu anaasengukirawa omuntu agenda sengukirawa bw'abanga n'ensi eyiye yennyini mumukyojezaamu mtu ataenda wapi akiwa wanadamu amtaki mtu anabarikiwa na Mungu ndio mnayanza lakini wacha niwaambie mtu akibarikiwa na Mungu hata ukifanya aje hata ukienda kwa waganga hata ukifanya aje huyo mtu atabaki na blessing yake juni riziki yake na Mwenyezi Mungu ndiye amemubariki hakuna kwenye ameenda kwa mganga kupata hiyo blessing ni Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenyewe alimuumba ndiye amempea hiyo blessing inawafanya nyinyi mulie instead of muombe Mungu namwe abawe ekyo Fibi kyali mulyawo mukolima mukola ki bannange wanadamu balabe edduka ama Fibi congratulations kamama more blessing mukama abawangazi ebyo bye byange